Special prayer day. Ekororo. Tubakunga mwenna. Ishopunga tuyogira ngo. Ongena maso ngachayo. Kama yebazibwe amina kama yebazibwe amina olunaku lwaleero tulina Kasongola ku lw'olukungaana lwaffe olugenda okubeera mu kisaawe Kololo nga tugenda kusabira eggwanga awamu n'okusabira omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni ate era n'okumiitinga kutuuza bakyeyamaani aba disitulikiti eya Nakasongola. So kyekituleese e Nakasongola. Twebaza Katonda nti abasajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda beejumbidde era beegasse okulaba nga tugenda Kololo okusabira omukulembeze waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni. Ennaku z'omwezi nga nnya teweerabye nti ennaku z'omwezi nga nnya omwezi ogw'omunaana tugenda kubeera Kololo nga tusabira amaka g'obwa pulezidenti. Jjukira ennaku ezo zonna wabaddewo amawulire nti maama mulwadde, ebintu bingi mu ggwanga, naye tugenda kugenda ku vviivi ng'abasumba abato, abasumba bayimuka Katonda bayimusa okuva wansi okukaabirira Katonda ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lw'omukulembeze Katonda gwe yatuwa Yoweri Kaguta Museveni. Njagala okubakoowula mwenna eggwanga lyonna, ennaku z'omwezi zaakyukamu olw'ekirwadde ky'Ebola, naye ne batuwa ennaku z'omwezi nga nnya e Kololo. Twagala okuyita eggwanga lyonna, Kampala, Wakiso, twagala okuyita Nakasongola, basumba b'e Nakasongola mwenna tubayita ennaku z'omwezi nga nnya. Ate n'ekirala okusinkana omukulembeze waffe okubaako bye tunyumyamu naye asobole okuwulira kiki ekiruma abasumba abali wansi emyaka gino gyonna gye tubadde mu kanisa nga tuweereza. munjiri gy'otambuza mu basumba oyogeddeko ojja otambuza ku njiri naddala ey'obumu obumu buno bugenda kuyamba butya ekkanisa? We tutambudde wonna ajjukira tubadde mu bitundu eby'enjawulo lila ggulu nga tumiitinga abasumba okulaba nga tubagatta n'ennyo abasumba bo abalinga bye balowooza nti bali wansi oba balinga abatandika obuweereza, nti twakizuula nga ffe nti obumu bwe busobola okuleeta revival mu ggwanga Uganda. Obumu bwe busobola okukulaakulanya omusumba, nti bwe tuba obumu tugaggawala, bwe tuba obumu ekkanisa ekula, bwe tuba nga tuli wamu nga tukolera wamu. Waliwo challenges ezitagenda kusoomooza basumba wansi okugeza waliwo amakanisa osanga ekkanisa eri nga bagimenye, osanga eri ng'emenyese, osanga oli musumba nga bamugobye, naye olwokuba tewali bumu bw'abasumba n'ogenda okwekanga ng'abasumba bangi bavudde mu busumba olw'okuba tewali bumu bubagatta okweyambako mu bizibu eby'enjawulo. Naye ekirala teweerabira nti nga GPN, National Pastors Network, tukungaanya abasumba okulaba nga bava mu mulembe guli ogwa kitwale ekibaka ekiikyo mu bbanga kibuukire kinyweze, nga tugamba ku mulundi guno gwokka osobola okusumba ekkanisa ng'olina pulojekiti ezitambula, olinayo ente, olinayo embuzi, olinayo enkoko. So ekigendererwa kyaffe nga National Pastors Network kukungaanya basumba, tugenda kusaba nnyo ate n'okukola tukole nnyo. Kyova olaba twetoolodde eggwanga lyonna nga tuzimba sako ez'abasumba, sako z'abasumba okulaba nga tusobola okunoonya obuyambi. Nakizuula nti omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni ayagala abasumba, naye anoonya wa wasobola okuyisa obuyambi okuyamba abasumba nga talabawo. Engamba nze kansituke nga Pastor Mugisha okulaba nga amuyambako okusembeza abasumba kumpi ne gavumenti, ate n'okuyigiriza abasumba okuwagira emirimu gya gavumenti n'okukolera wamu ne gavumenti. Abasumba bwe batambulira wamu ne gavumenti, that means nti waliwo relationship, waliwo omukwano wakati w'ekkanisa
ne gavumenti nti gavumenti eriwo okuba okutukuuma n'ebyaffe okukuuma ekkanisa sekutuwa security ate ffe ekkanisa tuliwo okusabira gavumenti era okukwatagana ne gavumenti kigiyambako emirimu gyayo okudduka ate n'ekkanisa kigiyambako okudduka sipiidi. Omuntu agenda okujja ekololo namba 1 mujjukira abasumba mwenna abasituka tukuta omuliro ffenna ekisooka tugenda kukwata kyoto kya ggwanga okukijja mikono gy'abarogo okukijja mikono gy'abasamize okukizza mikono gy'abarokole ensonga enkulu ekutwale ekololo twagala kyoto kya ggwanga ekyoto kidde mikono gyaffe ng'abalokole ekyokubiri wajja kuwaayo okutendereza okusinza ate era ekisinga okuba ekinene Kristo agenda kubeera omugenyi omukulu ne kino tokyerabira ate nti ate Yoweri Kaguta Museveni ye mugenyi omukulu ogenda mulabako. Amen. Naye bwe tuba nga tuli bumu ne gavumenti nga tuli bumu nga tusabira abakulembeze baffe tugenda kuganyulwamu ffe ng'abasumba tetuli bannabyabufuzi naye tuli basumba buli ekintu kyonna kyolaba mu gavumenti ekitakusanyusa kikyukira ku viivi tekikyukira kuleekaana ffe Katonda atugamba kuddayo wa ku viivi kubanga pulezidenti alina obuyinza obukuddusa mpaka ku kagga n'ogenda n'oliira ku kagga emmere ensiiwuufu emmere akagaate nga namungonda ze zikuleetera Mukama yeebazibwe. Naye bwe tuba tusabye nga tukabiridde Katonda ate pulezidenti yakunoonya nga bw'olaba Akabu Bayibuli egamba nti Akabu n'alaba enjala nga mpitirivu lwangi n'ata n'agamba munoonyeze omutusibi oyo kati ku luno yakola atya yamunoonya nti ekkanisa bw'esaba n'esiiba nekwatagana ne gavumenti ejja ginoonya ekola etya egiyambe. Kati njagala mmanye kino ekkanisa eyina ekyomwoyo gavumenti eyina ekyomubiri. Mukama yeebazibwe. Ekkanisa efuga kya mwoyo gavumenti efuga kyaki eyo emmotoka eyo bisobola okukeera ku makyawo poliisi n'egikwata kya mubiri n'egikwata n'otagijjaawo bisobola okukeera ku makya ettaka ennyumba gye wazimba n'esalibwako. Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Kati mbasaba tukwatagane tusabe nnyo walabaga bainterpreting nti oyo azze kuggula basumba agenda batwala mu bacwezi gavumenti si bacwezi. Mukama yeebazibwe. Tusabire gavumenti yaffe tusabire eggwanga lyaffe tusabire omukulembeze ate era tumunage obwetaavu bwaffe n'ekirala abakulembeze abalondeddwa okubeera abeesigwa nti abantu bemuno ababalonza be mukulembera bwe wabaawo obubaka obujja bubatuukeko temuba babbi. Amina. Kubanga ebisingidde ddala okumenya abasumba mwe bakulembeze mwe musinze okumenya enteekateeka za muzeeyi abakulembeze b'abasumba nti mmwe mujjayo bujja ne muteeka mu nsawo zammwe naye be mukulembera ne basigala ng'enjala ekola ki ebaluma. Naye nga GPN tugamba mmwe abakulembeze muli mukutu oguyisibwamu amazzi okutuuka ku wagenda okuganywa. Kama yeebazibwe. So Katonda bw'aba atuyambye nga waliwo Katonda kyatadde mu bulamu bwaffe ne mu nsawo zaffe nga alina kyatadde ku ssaako abakulembeze mukkirize abantu bano bajjeyo ssente ezo bagende bakole bagende babeeko bye bakola batya bye batandika. Mukama yeebazibwe. Bwe banaabaako bye batandika bwe banaabaako bye bakola mugenda kulaba ekkanisa ng'eddukira ku sipiidi. Tulina enteekateeka y'okuyamba abavubuka baffe mu makanisa bye bakyasinza obwavu abayimbi nti nabo tubateeketeekere sako zaabwe. Mukama yeebazibwe. Omwana ajjeyo kasente agenda agula embuzi ze 6 eno muli balunzi ate mukimanyi nti nga omusumba mulunzi kati mwe muli basumba abatuufu kati wangi ng'olinayo mbizi Mukama yeebazibwe. Mba nkwewuunya nnyo ng'olina kasongola wano nga tulinayo wadde ekisolo kiŋŋonga mu nnyumba eyo oba mbuzi kakati ate gwe mba nkwewuunya nnyo. Kama yeebazibwe. Kitegeeza osobola obutaba nakyo kubanga tolina busobozi kukola butya bukigula naye katugenda ku ensonga ya GPN abasumba bafune entandikwa nze ndi munyankole weeyo embalala waffe tuli balunzi neeyo waffe naye nte twazirabanga wa neighbor nga baziyisaawo awo nga zikkirira zambuka naye bwe nafuna ku ssente nentegera nti omusajja agula yente n'alunda kati eno ekkanisa n'etambula. Twagala abasumba Katonda ayinza okuba yakugana okukozesa yakugana okukola naye taganangako okukozesa. Kama yeebazibwe. Ne bw'aba yakugana okukola funayo oba okozesa. Amiina. Nze siraba Ibulayimu ng'ali mu ntaalunda naye kiwandiikibwa kigamba nti abo abaddu ba Ibulayimu bangi
abaddu ba Ibulayimu ne basima enzizi siraba Ibulayimu ng'akuto enkumbi ng'akola ki ng'asima mpulira ekiwandiikwa kingamba abaddu bali mu kukola ki ne bwe nsoma ku Olubereberye 26 omusajja kwe bayita Isaaka alina obugaga Bayibuli emutunnyonnyolako nga Katonda amuwadde omugisa naye bwe kituuka ku kiseera ekyokukola ennyonnyola abaddu wangi bwe kituuka ku kiseera ekyokukola ki nti awo Isaaka n'abaddu be ne bakkirira ne baserengesa endiga neki kati ekkanisa esobola okufunayo abaddu abaserengesa endiga n'ente ne bagenda ne bakola batya ne bazinywesa naawe omusumba n'osigala wano ng'okola ki ng'osaba amiina kama yebazibwe gwonna ofuna chansi ng'olinayo ente ezikamibwa olinayo embuzi ezigira omwana nga bwe bamugoba otundayo akabuzi ojja kujja ku kyaki wano okuba ettendo otendereza oyimbe ng'owulira buli kyosaba kiva ku mutima gwo ekyamazima kino oyinza obutakitege naye omusumba ng'okyali mwavu n'enjiri n'okubikulirwa biba bitono lwaki oba okyabikula Bayibuli bagamba akaana ate kalumya olulimi kaana kakoze katya neweekubakubamu nga tolina wadde n'ekikumi kubira mu kyanto wange kebera wano awo ku dirisa waggulu awo ntaddewo emitwalo 5 gyawa 2 noweekeberakebera ng'esente z'olina mu nsawo abantu b'otuliziza bagenda okuwayo ekimu eky'ekumi oba ekiweebwayo ekyanusu 6 kati olina okwanguya enjiri mangu awo baweeyo ogamba omwana jamu obo sente edduka omwana bankole batya tageti ye yonna eri ku kiweebwayo naye n'ekiweebwayo tekiwera kambabuulire waliwo ekiweebwayo tekikagawaza kama yebazibwe era ne bw'osoma Bayibuli ekiweebwayo si kyabasumba lwakuba ebyo munyiiga abasumba bwe tubibogereramu ekiweebwayo si kyabaki kyakulabirira kanisa abaana bali wano abatalina buyambi abatusiimula obutebe kanisa ebeemu emere naye ennaku zino osanga ekanisa ng'eno omwaka ku mwaka nga nsibe tewali aliwo Bayibuli egamba ennyumba ya Mukama ebeemu ki kitegeeza nti Katonda yategeera nti ennyumba ya Mukama buli kaseera waliwo abeetaavu bakola batya abeetaaga bali obubi kati gwe Katonda akusuubira kugenda kuyiga bannange Mukama abampeera omukisa Mukama yeebazibwe amannya n'eddoboozi nze omusumba Mugisha Gift Great Revival Church ate era Generation Pastors Network President oba Patron olunaku olwaleero tulina kasongola nga bulijjo tuli mu kutambula eggwanga okuzzaamu abasumba amaanyi ate era n'okubakunga okujja ekololo okusabira omukulembeze w'eggwanga ate era n'okusabira eggwanga lyaffe Uganda ate jjukira n'ekigendererwa kyaffe nga Generation Pastors Network kwe kulaba ng'abasumba afe abalinga bali wansi abasituka tuva mu bwavu nti ekkanisa ebaddewo ebbanga ddene ng'esaba nnyo naye ng'ebintu by'okola yabyebalama terina projekiti terina kimusumba nzikiriza Katonda nti yakugaana okukola naye teyakugaana kukozesa yes yakugaana okukola olina okubeera nga oli ku church 24 hours naye teyakugaana kukozesa oteekwa okubaayo ky'otandikayo ky'ova olaba tutandisa okuzimba ssako z'abasumba okwetooloola eggwanga lyonna okubanga tusobola okukaabira Katonda wabeewo obusobozi n'obuyambi obugenda mu ssako emabegaawo njagala okwebaza yowe president waffe Yoweri Kaguta Museveni nti omusajja oyo asobola okuyamba ne gw'otasuubira twalabako ng'awa bamalaya ssente ne tuwaako ng'asapootinga abavuzi ba bodaboda ne tulabako ng'asapootinga abasamize imagine naye nenoonya nze nga nze ayagala nnyo president Museveni nenoonya wawagirira abasumba naye ngenda okizuula nga tewali mukutu gwasobola kutuyambiramu kwe kuvaayo nga Generation Pastors Network tuteekewo enkola ya sako okwetooloola eggwanga lyonna disitulikiti zonna tusobole okuba nga tulina omukutu kwe tusobola okusakira obuyambi abasumba bakole bave mu bwavu abasumba mu kitundu era ng'essomero lyo lisobola okuddukanyizibwa komiti y'ekitundu nga bwolaba bakyamaani bano ne baddukanya essomero lyo nga bwe mulaba abakatuliki ba Seventh Day nga bwe bakola amasomero gaabwe ekyo kisoboka nga Generation Pastors Network twalaba nga kikola kitya kisoboka okukolebwa ng'abasumba Katonda yanyamba nze nga nze nanzigulirawo Original Connection Mukama yeebazibwe ate ampadde omukisa Mukama yeebazibwe olw'ekisa kye saali mugagga saali ki naye nange yansanga ndi mwavu nampa omukisa naye bwe yampa omukisa nalowooza okulaba nga ffenna ng'abasumba tusitukira wamu era vision yaffe abasumba okusitukira waki awamu tusitukire wamu tukolere wamu ebimu ku ebyo bisobola okutataaganya obuweereza bwa Kristo zentale ziri mu basumba Mukama yeebazibwe zentale ziri mu ki mu basumba ye politics ali mu basumba kwe kulwanagana okuli mu basumba naye mujjukire nti singa nangana kasongola eno tubeera bumu Mukama yeebazibwe ne twegatta
tewaliwo muzimu gusobola kusala nakasongola. Mukama yebazibwe nti chairman wajja n'ateekateeka ku crusade ffenna ne tuyiikayo ne tusabira wamu kitegeeza tusobola okuwamba obwengula naye okusanga nti tuba ffekka ono ateekateeka ku crusade oli n'agikubayo teriimu Mukama teyamugambye lererere bituleetedde ekkanisa zaffe okukola ki okudda emabega naye mbasaba busabi ng'abasumba twegatte nga GPN tegenda kukoma kololo eri mu kutambula ng'eteekawo obumu obwasako nga yeegattira wamu kama yebazibwe mu Uganda yonna tewabaddeyo union oba sako ezigatta abasumba tebaddeewo kama yebazibwe kitegeeza nti n'omukulembeze waffe ne bwe yandyagadde kutuyamba talina wakola atya okujjako nga ffe abatoloka ne tuyingirayo ne tuvayo ne zetuvaayo ne tugenda tulya n'abaana baffe ne bakyala baffe naye singa tuba twagala okuyamba abasumba bateekwa okubaawo omugutu gwe tuzimba nga gukkirira mpaka ku musumba wa wansi yensonga lwaki tuzimba sakoze ezo nga bikola bitya nga bifaanagana ne tuzimbayo ku masomero nga g'abalokole nga si ssomero lya musumba naye nga ssomero lya mulokole abaana b'abasumba mu kitundu nga disitulikiti eno bw'ojja amabala gange ninje bonika kisakye akusangibwa n'omunakasongole katuba nkwala okweba bali mu kisaguni ogutuweebwe okwakala mu kibiina kya GPN ekirwasaalawo ne batuwankisako omukulembeze waiswe nga limabega waiswe olwakuwulira okwizukulira omuntu wansi ku bakungu omunakasongola abakyala abaami nga muli basumba guno nigwo omukisa gwaivire tutulina okukolesya tubeere tutuli bumwe naye tukusaba twegaiti leka tusobole okuba bumwe bakungere ennyanya gye muli mwize kale ekitiibwa nete ntukiiriro Katonda kubanga kikore Mukama aw'omukisa. Ninje Sekayingo Robert omusumba wa Kitale Restoring Church omu Generation Pastors Network kukola nko omugwera wa mukulu wa chairperson ninja myoko chairperson omu Generation Pastors Network baso tukwende bakunga nabanya babasumba nti Generation Pastors Network yaizire kubangeruwo eyambe abasumba kwegayita ate yamba abasumba okufuna okusenteza kwa okweyumbwaro obworo wadde wabudojinga tosobola bukuba okuyaku nga tukwataganira amwe ntulwanisha nolwekyo basona banyabo tubakungire kololo nga inayi ogwa munana soina tuweyo tubaza n'omukulembeze wa yanga omunywani waiswe mukwizukira nti tata munywani waiswe abantu banakasonge twabe tubaze naye tubeyo tusabire yanga atenga tuina tuteekeyo okusaba kwaiswe nkabalokole tuina tutandike kama banka gaiswe tutandike kama somero tuina tubeeko n'amasomero tuina tubeeko n'amalwaliro gaiswe nga gabalokole kikwiza tugaita atenga kikwatuyamba sigaye ninje Sekayingo Robert omugwera wa chairperson wa Generation Pastors Network nyamwanga batuwera omukisa soina tuwere kololo nga inayi ogwa munana Abeli Batomere Sentebe Wanakasongola Generation Pastors Network injo Sentebe nkunga basumba nywena Munakasongola tujumbire GPN tweyo omuntu bujjo n'obubaire butuluma nga basumba tuli bana kumuno gatukuweereza Katonda ombuyizwire nkukubiriza abasumba bona babaire bakyali kuyingira mu GPN ebintu tibyampungo nibo bwire bwa musumba okweya ombusege nsigaire ninje Batomere Sentebe Wanakasongola GPN Generation Pastors Network kusisero olumiri luzale lwa wano koyeso bintu oluzale yes naye abatulwanyisa batutega nnyo singa kubanga GPN kulaba omuliro oguli mu kwaka kama yebazibwe oguli mu kutambula kati waliwo olutalo olumu kugolokokanga bw'omanyi nti
mukama yebazibu nakati bwe waba nga waliwo omwana n'azaalibwa twetaagayo okweteekateeka okuyingira mu gavumenti tugyetaaga ate mujjukire nti tuli mu kiseera nga Uganda ekyokufuga kitegeeza babasinza abacwezi gwe munafu musumba kubanga abacwezi bagoba bagobe kati gwata n'abagoba bagobe sabo bagobe pulezidenti w'abacwezi bamuveeko alokoke ekifaananyi tibosemberera gavumenti oba osemberedde abacwezi ekitali kituufu wangi mukama yebaze bali waliwo abasumba wanasamize bamalaaya banekolera jange mu Kampala mu kibuga nebegatta kumanyi lwaki kubanga bo bajagujagwawo balinamu abaja bagenda kumukwasa embuzi patron bagenda kuba mukwasa embuzi agenda awute ku supu nga bwolaba bannakasonga patroni waffe abajja